omukono gwo mu byobulamu gubenga gutuuka ku lusaniya lwa Uganda. Tukooye okuziika abantu baife mu Busoga. Kale basebo ne banyabo DPC na mugambye damanye nti nze kamanda in chief addako yefuge kubanga nyina black book mpandiseemu erinnya lye n'ennamba ye ya force ngiwandiiseemu simanyi wa DPC anasigaza omulimu wagenda mu maaso ng'atabangula. Basebo ne banyabo amanya ge ngonze Munyagwa Mubarak tetulina kubalaale wano ne venue yaffe eyalaale DPC agiganye ate ne wano tayagala tubeerewo simanyi ayagala tubeerewa kati njagala mutegeeze DPC nti nze president addako ampa ekitiibwa ekinjaamu etteeka limulagira kunkubira saluti ate namwe abapoliisi abakutte emmundu munsembeze beyond line ya security yange kubanga ndi president awedde emirimu. Musoke muzeeyo musoke muzeeyo temuleeta musoke mulinde muli bangi musoke muddeyo mwamubeere wano ensiniya zijja kujja mu bungi ab'ensiniya ngalula atusurprisinze tubadde tetumanyi kino weekiri.